Kale zino zenyini esawa ate twanyagala obeera nga tetukutuusaako fashion olunaku lwe waliwo ekintu ekyenjawulo kye twakoze sigenda kulaga top sigenda kulaga mpale baana ze basinga kwambala twafunye omukisa ne tugenda ku Buganda Royal Institute abaana baaddeyo ne fashion abaana ba Buganda Royal Institute naddala abaana abakola journalism mwebale nnyo okubeera brave. Okay. Kugamba osanga amasomero agamu abaana beetya ate bakola journalism badduka kamera bati abaana ba Buganda Royal Institute okusingira ddala ani kuba kyemanyi wamukote erinnya ala ntumuveeko katugende tulabe ki ekyatuuse maaso pozi Simon wamukote erinnya omukyala obadde oyagala ddiyogera oyo omuwala oyo yadde akola journalism tugere Buganda Royal Institute baina fashion ay bagena baboolesa ebintu bingi nnyo ebyenjawulo saagala osubwe njagala obeere nange tutambule ffenna tusobole olaba abaana ab'enjawulo biki bye baayolesa saagala weerabire nti abaana bino ebintu bye bali mu kwolesa be babyekolera kabeere make-up kazibeere enviiri ze bakoze kabibeere ebyambalo bye bambadde abaana bano be babyekolera so sigala ku BBS telefayina osobole obeera nga te onyumirwa bintu ebyenjawulo bategeeza nti ate olunaku lwali tuli wano ku Buganda Royal Institute abaana balina fashion eye wano wenyini wendi ndi n'abamu ku bamodo abava okwolesa emisono egy'enjawulo kantandikire wano amannya gange nze Jesse okola course ki wano nyabo kola fashion and design kano koyambadde ke tuyita batya overcoat yes gwe design oba olina designer nina designer nyabo okay so mu courses zonna lwaki walondawo eno kuba akaviiri konkalabira ddala fashion and design because first of all I'm a fashion designer. Okay. I love fashion. Okay. Yes, that's why I chose it. Amanya go nyabo Nze Tasha lyoka mama anakutegeera ng'ogambye Tasha lyoka njaddi bagambe dda ku interview naddako kyokka bannaye bamodo kano koyambadde ke tuyita batya overcoat mwena mwambadde overcoat ani designer wamwe aba designers wange yoono wano abakoledde ebyakabi kanjogeere ddala ne designer amannya go designer Najemba Irene okola course fashion and design kola fashion and design okay ki ekyakuviiddeko obeera nga ate olonda bano bamodewo bambale ebintu webiti nalabye nga bye bagenda okusobola okukola modo size yaabwe nungi nnyo ku bintu bye natunga kyobula nalonzaabo okay ogendeera ki ng'okola ekintu nga kino kuba this is nice for me kikyo wagenderedde okukola designing eyo it's a one button blazer ekyo kiyambako ku budde bw'empewo ng'obwo oba ng'ogenda kwebaka kale nkesi nga waliyo empewo nyingi kiyinza okuyambako okubugumabuguma. Hello darling. Hi. How are you looking cute? Waliwo omuntu weyagamye nti leero looking so cute. Gwasooserayo webale busiimu. Abo balina ettima tebakwagaliza nga looking so lovely. Thank you dear. Ki kino ky'oyambadde tukiyita batya? This is a lab coat. Okay. Yeah, yambalibwa abasawo. So kati njolesa ekyambalo ky'abasawo. Okola course ki wano? Kola UDIC, diploma in hotel and institutional catering. Okay, ki ekikuinspiring obeera nga teyo gy'okola? The passion I have for cooking. Yeah. Alright, nga nabagambye olunaku lwali tuli wano ku Buganda Institute, Buganda Royal Institute ate nga balina fashion eye wano wenyini wendi negatutwako the beautiful, the pretty omwana ayaka bwasinga omulaba. Hey darling. Hi dear. Mene ng'onyiridde akaviiri ka face paint buli kimu. Thank you. Ani akoze akaviiri? Student muno yakakoze? Bamuyita ani? Bamuyita Rine. Ate ka artwork ka face akaba model bali bennyini. Jose, so you are there model. Maaso eyo inayo plan ez'okufuuka model. Sizina. Ate lwaki mukwano ka face ke kakaba model. Si bintu byange. Bw'osoma course ki kale? Kola CFD. Wanjita sebo nyabo? CFD. Eyo yetya? Fashion. Nawe okola fashion. Ate toyagala ba model, oyagala badge.
njagala bamusomesa wa fashion. Thank you for looking beautiful. Ate wano wenyini ngena ba negativwako ba African mama. Hey darling. Hey, What's your name? I'm called the gift. Akaviri nga katabu ani akakoze mwizi muno. Nnyabo. Bamuyitani. Amwita Sharon. Ate kano ka makeup ka ba African mama ani akakusabudde. Erinnya ndyerabire naye mwami yalaawo naye tukola naye ndooza tusoma naye. Okay, let's talk about the attire. Your attire is so beautiful. It's Afro-urban, right? Yeah. Omanyi nange mbya fashion ninamu akatonotono. So okola costume kwano. Anze just nambalireko sister wange siri waawano. Mutima gwa gwanga. Okay, so inayo obubaka bwonna bwena bwandyagadde okuyisa okuba tuli ku program ey'abavubuka ekyasinza obbanga ate ekyanka. Obubaka bwe nandiyisizaawo nti abavubuka twekamba okukola n'abasoma bongeremu ku maanyi okulwanira ekyo buli muntu ky'aluubirira okufuna kuba ffenna tulina goals zaffe ne targeti. So kirungi nnyo buli muntu n'oteekamu amaanyi n'ofuna ki ky'oyagala muri ky'obadde olwanirira. Hey dear. Hi. You're looking so pretty. Thank you. Ani akoze akaviri? Mizimu nange. Oh, bamuyitani. Linya ndyerabire. Yakoze ne ka makeup. Nga katabu. Balesema. Bw'okola kikosi ki wano? Kola counting. Wangi? Counting. Oli mubazi wa bitabo. Awo omuzadde abeera akitegeere waka ki ekikusikiriza obeera nga ate kosi gy'okola? Kubanga njagala nnyo bbala ebitabo. Njagala. Yeah. Amathi mukwatagana bulungi. Wakakola oti abaana basinga nga bakaaba mathi gwakanguyira ate n'ogamba kogende namu accounts. Nali kale bye njagala. Okay, so olina role model yenna? Ani gwe weegomba mwenensi? Negomba kale kubeera. Wangi? Negomba kubeera accountant like nakolera mu bank. Ng'obala bitabo zino ebya bank ennene. Okay, so tumirako abakulaba mikwano gyo gumu ebiri. Ntumirako mami wange, ntumirako akuleko oyo? Andeke. Ntumirako ne daddy wange. Wali alaba? Alaba. Kale neyanza nnyo neyanze. Wano wenyini negatiddwako beautiful mami eyanyumiddwa ka makeup akaviri keeko smile yeeyo simanyi oba mugiraba. Hey dear. Hello. Ogamba otya? Ndi bulungi. Era ono y'omu nno ku ba contestants temulaba akanyiiro ne mugamba oba ate ono teacher ono omu ku ba contestants. Okola kosi ki wano mukwano? Kola journalism. Journalism oyagala beera mu bino? Okay, so ki ekikusikiriza olondawo journalism nga tetukulaba ng'obadde contestant oba model obadde bukunyumidde? Kale muli munda nkyewulira like muli nkyoyambu nsobola okukikola nsobola obeera nange like nsobola okukola ebyamawulire nange mbisobola muli munda mpulira nkyewulira. Eno show gye tuliko bagita ffe tuliko tuweemu akapera wano ng'ojaniriza ffe tuliko olwo oli ku BBS telefina gwagituweereza mike ngikulekere. Journalist otidde? Batidde. Tuweemu sakodas. Yeah, tuboneza ku mpeo zaffe za BBS telefina amanya gange nze Joanna Heather nga program ffe tuliko tuba tuyingiddewo era yessaawa. Tukyagendera ddala maaso n'okubuuza ku bayizi abamu abasomera wano ninako wano b'ensanzi oba bano banaye be ba offset bakuno sikitegeera butegeezi cause swagi eyo yennyininyini ntandikire wamanya go mukwano? Manya gange nze Sheila. Sheila osomera wano? Ye nnyabo nsomera wano. Okola course ki? Nkola secretarial. Secretarial gwagamba biri ebirebe aba fashion designer abo nedda nze ngenda eri waggulu ki ekyakusikiriza obeera nga tokola eyo course? Well, ekyanzikiriza okubeera nga sikola course endala was that I was so much interested mu eyo course n'ekirala nti course yange it's a bit corporate woba ogikola. Amannya go? Manya gange nze Senteza William. Osomera wano? Ye nnyaawo. Okola course ki? Nkola DIT. DIT. Eyo yetya? Information Technology. Wangi? Information Technology. Information Technology. Ki ekyakusikiriza obeera nga tegyokola? Njagala kubeera software programmer. Yeah. Abavubuka bangi nnyo ab'emyaka gyo tebaagala bino bintu bya kusoma kasita afunako eyo gy'afuna akalimu n'afunayo etaano n'afunako wassa omutwe ng'ebyessomero tabyagalirako ddala era nga tagenda ku ssomero. Gwe lwaki osalawo n'ogamba kanzigye nsome? Njagala okusoma, njagala kubeera professor. Okay. Yeah. Mama asabula ekikumba shedzi ezo bamuyita Kaguje w'essomero amannya g'amatuufu.
Agange bampita Namusoke Christine. Namusoke Christine, ekikumbanga kyamaanyi wa ensawo bitya, checkers bitya, sheds bitya, okola course ki? Nkola NCM. Eyo yetya? National Certificate in Business Management. Wegabeera business woman nkulaba olinayo ko omuyimbi akuinspiringa? Omuyimbi tewaliwo nnyo Justin na TikToker. TikToker kyakuinspiringa kwali alaba? Kathy Powers. Kathy Powers gyoli eyo olina faani eno walabika obeera nga ate akumatira ddala. So obubaka ki bwowa abavubuka ababeera ewaka nga tebagala kujja ku ssomero kuba gwe oli ku ssomero era we tukusanze? Abavubuka obubaka bwe nnyinza obbawa nti ssente zino ze bafuna ez'amangu zireme kubajja ku misomo. Osobola okugenda n'obeera ng'okola then you come to school cause nze ndi makanika. Wova ku ssomero ng'ogenda ate okanika? Yeah. Okanikirawa? Watseka. Okakasa? Kanika osobola okundeetera emmotoka yo nembikolera. Kale mukwano tweyanza.